osobola okukola nange nsobola okikola ejjambiya gyoyagala okundema nange nsobola ogijjayo okuvuma kw'osobola okuvuma bw'onvuma nange nja vuma anti okujjako nze wuliriza nange nina bafaani bange wulira nange ndi mufaani wange ndumira nange bafaani bange akwata akinga naye mwataakinge kubanga kyekyo Bobi Wine kyokola kikyoyagala nti nange ngamba bafaani bange bwekuba nkukuba mayinja nange era mulaba emmotoka zaabwe namwe muzikuba amaki kati tosuubira nti ensi eno yonna ejja kubeera ku saidiyo era kino nkigamba ne Bobi Wine kigamba n'aba people power mu muno bulamu bw'ensi tolowooza nti buli muntu agenda beera ku saidiyo kubanga era ne bw'onooleeta gavumenti yo nkubuulira opposition weetuli bukiri teri gavumenti tabamu nti Bobi Wine bwafuuka presidenti nze sigenda bbanga Eddy Kenzo mu nziruke ngende no nze ngenda kusigalawo nga nze wa opposition tujja bonaabona industry ojja gimalawo naye time will tell ojja tumalawo ojja twonoona naye tusobola kulwanisa music kino kansooke nkikubuulire you cannot fight music. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna abakatwegattako Channel powered by Sozo Property Consultant bateeka mu ssente bagamba boyina byonna ebikozesebwa bya studio bya waka fridge biki nga biri mu mbeera nnungi nga obikooye nga bikadde bibawe. Baganda bange aba Viva Translation bagamba bavunula mu nnimi zonna na French, Luganda, Swahili bakubireko enamba weziri neza soza scroll ofune kyosinga okwagala. Wano wendi ndi ne Kalifa aganaga ensonga eziri mu industry muno baganda bange zitabudde era politics ono waanagwera nga waliwo abeekyayi. Tuli ne Kalifa twogereyogeremuko tulabe ekigenda mu maaso nawulidde awards eziri mu babebe cool yazigobye agamba Bobi Wine yamukuba ekikono bintu bya Kalifa kyekiriwo ndi wano nsanyusa obbalaba bannange abantu bange bafaani bange abampagira mu politics abalonzi bange kyabalina nkyabalina nnyo bakimanyi 2026 tugendayo nga Katolo bw'amawummudde Katolo bw'ama yagamba bavuga paka 2 Ismaya 2 ameka oba Museveni waviirako wakiteera ekyo waba alina obukakafu naye nanze 2026 nze MP w'abantu kino nakireka olw'ensindikagano n'abaali baagala okunkyaya Bobi Wine ne mulekera ekintu kye mu bulungi ninganze kanzimbe ekyange nganze nga Kalifa kuba nange nina amaanyi nalabira ko Bobi Wine nga bafuuka abayimbi ne bafuuka abayimbi nange nenkyegomba nenkikolera nenfuuka omuyimbi tewalira yankuwatirako sinti Bobi Wine yankuwatirako tewali yankwatirako era ne kino nsobola okuzimba ekintu kyange nange abantu ne banjagala nganze so buli bwe neesiba kuba Bobi Wine ate bankyaya bankyaya nebe bazimba ekintu kino kyemweyagaliddemu ebbanga lyonna ba big three abo kyeyagala toloba basudde bakafeero tugambe tutya ate abo bazza ne industry emabega kubanga sawa zino MTV awards zize kati zaali zina kujja mbiri biseera ba Two Face we bako gendayo mu MTV tusooke tumalirize ensonga eno akalulu wakavaamu tewakavaamu akalulu nakavaamu akaguno omwaka akakine yakabiri mbuwano ensonga ezo tezaali mali yakujjamu si bumaali kubanga essaawa zino abantu bali maanyi gali mu bantu bantu tebeetaaga ssente bagalayo omuntu gwe baagala oyo omuntu gwe alina amaanyi naye nze nganze waliwo enkokola nnyingi nnyo ne zinnemesa ne batampa kaadi awo so butampa kaadi obwo ne bumalamu amaanyi kuba nali maze emyaka egyo gyonna nga abantu mbagamba ndi kwa kibiina kino ngenda kujjira ku gundi eno ne nva ku kabonero kange ngatto ne mpromoting ebyo ebyamboleera ssaawa at the end of the day ne bimaliriza nga tebampadde democracy gwe bapreachinga ekyanzijja mu people power kankibabuulire nti nze nali sikiririza mu vetting ekintu oba tokkiririza nakyo toparticipatinga tokyegattamu vetting samukiririzamu kubanga akukali kakodyo okulemesa nze ng'omuvubuka omuto eyakatandika ebyobufuzi okunnemesa okutuuka eri abawagizi bange yandibadde democracy ne tulabira amaanyi gange mu bantu nti oba ddala nsobola oba sisobola so kati ssaawa zino tosobola kumanya Kalifa oba asobola oba tasobola okuggyako ng'omaze muteeka mu bantu ne bamulonda ebibiina ebirala byateekawo obumyufu
ne bironda abantu baabyo ebyaffe bateekawo obukiiko bo ne bulondamu abantu be baagala wali kwabo kubona abaali be wali ovuganya ani ddala omuntu kigoolaba gwe wali osinga wali osinga ebitabo wali osinga amajja wali osinga amaanyi g'abantu bonna menya omuko ogambe nti gundi ono bonna mbasinga katolo ekyebitabo bwe tudda mu bitabo bonna mbasinga kubanga nze ku level yange kale tugambe nti baagala ya senior 6 nze nali one of the best students mu ggwanga nafuna 23 ne mawulire gonna nayitiramu kati kitegeeza ekyebitabo ndi okay bwe tudda ku kyobwagazi manyikiddwa Uganda yonna abantu banjagala bandabye nga hasolinga era obwagazi bwange mbulina era abavubuka badde banzikiririzaamu nnyo tewali kwabo bonna nsinga bwagazi tudde ku kya ssente era n'ekya ssente sikiwa nti mu bonna wali wansinga kubanga bo ssente zaabwe tebaziteeka mu music ffe ssente zaffe tuzinvestinga mu music eba nti bagita intangible service tosobola giraba nti bono balirira Kalifa nina videos almost sawa zino nga 15 buli video ekitone nnyo ngishootingira million meka 3 ekitone nnyo bono balabalamu expenses ezikoze erinnya Kalifa for over 7 years butufu ojja kwekanga nga Kalifa ndi worth 2 billion yes naye oliye tamanyikiddwa kati sawa zino wainoteeka muso bwe tudda ne ku engeri ekibaddewo abayimbi ffe abakoze akalulu kano nga tukoze amawulire ku international scene nti abayimbi Uganda bayingidde politics baani iffe politicians abalala babaddengawo ne tebakolangako mawulire nga ge tukoze kitegeeza tubadde bankizo nnyo mu kalulu kano n'okuteekawo enkyukakyuka so nze nga nze omuntu bundi nayenga chansi zange mba ndabanga onkotogedde kubanga you preaching democracy gemanyi g'abantu abeesimbewo bateeke mu bantu abantu bagambe gundi tukwagala gwe tetukwagala ekyo tekyaliwo ekyo singa kyaliwo singa sirina buzibu people power kiki kye yakutwalako ekikuddize kubanga buli wootuuka mu kamera oti gamba bantu bobi kiki kye baakukola kiki kye baakutwalako bakikuddize obeesonyiwa abannuupu oba people power at large bantwalako eddembe lyange okuwagira ekintu kye mba njagadde kubanga nabo tewaliwo yankaka kubawagira kati nze wetusakwatagana nabo ne mbagamba ekintu kyammwe nkibalekedde sigenda balwanisa n'ekintu kyammwe nkibalekedde saate nze tebampa ddembe lyange kuwagira kintu kyenkola kyenjagala basindika abantu ku peji yange ne bamanyiira basindika obukazi nga olaba kapengepenge ne basindika kino ekisirusiru kirumbuye kitumanyiire ebyo byonna bya busirusiru ate era bye byali byannwanisa nga kuva abo nabalwanisa kuva dda nkuba namugamanga aba Bobi Wine abo nti aba basajja boonoona bwonoonyi bali bweru si bavoota si ba registered voter bali bweru kwonoona buki bwonoonyi be bateeka mu baana ebintu by'okuvuma abantu okwonoona ekyo kintu kiba kyonoona Bobi Wine in the long run agenda fiirwa abantu wano ekyaba okuvuma omuntu nti gwe gundi oyo mbega nze nabeerangayo ngera bampita mbega bapengepenge baani so kati nze kyeŋŋamba njagala banziriza eddembe lyange ng'omuntu nga tomanyidde mbu olw'okuba siwagidde gundi kubanga eri FDC eri nze bw'oba ngamba nti n'abantu tebanjagala oba kinjagala NRM baveeyo bagambe Kalifa tetukwagala FDC baveeyo bagambe Kalifa tetukwagala aba UPC baveeyo bagambe tetukwagala aba Jema baveeyo bagambe tetukwagala abagundi baveeyo naye bano just abali mu kino ekisinde just batya buti kubanga bamanyi nti no fa abayimbi fefe kabayina amaanyi agasobola olwanisa Kyagulanyi so kyovola bateekawo intimidation Kyagulanyi oloza teyabuuka waawo listen ekintu kyonna ogenda okubeera wabawo abakusupporting ekintu ekyo fuuka nti nga wegambye nti wano oyinza okukiraba nti kyangu in the short run but in the long run you will not survive nga abantu bamuvaako tutya nti era abasigalayo tulabe abavuddeyo n'abasigalayo baani abaali bakola emirimu era impact ki titubale abaavaayo full figure nze yanyingiza people power ne bajjo baavaayo babale bonna abantu bonna bashibaaga abaani batuvumanga bakoze ki bavuddeyo so in the long run bantu bangi ojja kuba bafiiriddwa but in the short run tosobola kukiraba tojja na kukiraba nti bakutoddeko but in the long run abantu bonna badde ngamba ssaawa zino ekintu kipya kintu balina kyegattako bwegasi bwebaba bakivaako ku ssaawa zino olowooza kiba kirina future kubanga kibiina kyakamala emyezi emeka
anti bagamba bonna abavuddeko tebalina substance. Tebalina substance. Fine bagende. Aha, baba tebalina substance. Kyembuuza nange lwaki balumwa? Lwaki babavuma? Kubanga omukazi obo badde tomwagala n'agenda badde nga mbusirika busirisi. Ne obugamba Bakalifa tebalina substance, tebalina mulamwa. Lwaki oteekawo abantu babavume? Lwaki olaga nti nno era oli atawagidde Bobi Wine akoze ensobi? Ekibeera fear nti otya bali okuyekera, so oteekawo intimidation, abantu abo batiise baleme kwogera mazima, baleme kustandingira ku side yaabwe. Yensonga lwaki abayimbi basirise kubanga bambi balina career zaabwe. Ukitegeera nti n'omuntu oyo nokankize mbuntu omuntu wa bulijjo democracy gitwagala obeddembere affe litwagala erino nti guwa boda avume nnyo oba wagundi avume nnyo oyina edduuka mwotunda. Bw'oba otunza omuntu ekintu wa boda ng'otwala omuntu osooka mubuuza nti oli wa People Power oba oli wa NRM. Mumusirika sente z'NRM ne muzirye, eza DP ne muzirye, ez'abaani ne muzirye. Ffe abayimbi muli mu kutumanyira just because lwakuba nti naffe tulina amaanyi agalinga Bobi Wine nti family mwava ava mu family y'abayimbi. Ekisanyizo ekimufuula Bobi Wine muyimbi. Kikinjawulo kyalina kuba politicians ki abalala. Kitegeeza n'abantu abalina ekisanyizo ekyo nabo bali in line okufuuka ki nti kankuwa example. Tumukunde ali in line okufuuka president because tulaba ayina ebiri yaliko ne Museveni bali mu kintu kyekimbali maje. Mugisha muntu tulaba naye ali kitegeera nti utandika omwama jaga kola kyagasobola. It's the same that applies to Bobi Wine. Tiyava mbayimbi kumanyikibwa na kwagalwa n'abayimbi abalala bamanyikiddwa baagalwa. Era kitegeeza omwimbi mulala najja n'atandika okuvuma Museveni okusinga Bobi Wine aliawo Bobi Wine. Sawa zino netandika okuba opposition nevuma Museveni mba muliddewo. Okitegeera. So nze kyenjagala ebintu bibe bya mazima, democracy gwe mwogerako mu preaching ate mumuteeke ne mu nkola. Omuntu wembanga sikuwagidde dembe lyange kubanga era tulina kyewansasula kuwagira. Wabula olina kusooka kwebuuza lwaki Kalifa avuddewo? Nkoze ntya okulemesa abantu abalala okuva abalinga Kalifa okuvaawo? Nze ngamba ye ensonga penge nga tonaba kuvuma Kalifa oba Bobi Wine tonaba kudumira abantu bokuvuma Kalifa oba yena yeneyo. Soka weebuuze lwaki Kalifa abaddenga naffe? Kiki ekimuleetedde okutuvaako? Bw'ono sooka okumanya ensonga lwaki Kalifa yagenze togenda kuddamu kufuna muntu mulala Kalifa lwaki bayimbi banno bote beemulugunya ngowe kagwe yeemulugunya. Aha bayimbi banno we yes tuli bayimbi ffenna ne bashiba bane bonna ekyenjawulo lwaki bote beemulugunya loza tulina obuzibu ku musajja ono. Lwaki bote beemulugunya? Era nze nina obuzibu ku musajja kubanga nze nange ndi politician nga ye. Bali basirise kubanga bote beesimbawo, nze neesimbawo n'ebipande biibyo. Mbadde ngenda kwesimbawo. Kitegeeza nange ndi politician ate mbadde ngenda kwesimbawo kuwa MP sika 444 nti bwenva kuwa MP nsobola okwesimba kuwa president. So yeyo fear Bobi Wine tasobola kutya Shiba kubanga Shiba teyeesimbyewo, talina idea mu politics. Tasobola kutya Kabako kubanga teyeesimbyewo, tasobola kutya Bafana kuba talina bitabo. Shiba agirina. Shiba simanyi bintu byo bwakitambuza. Gundi mbulira abalala bakabaka agirina, Bafana agirina, Bafana simanyi Epasa azirina. Okitegeera. So kati nti Kalifa kyanjawulo nnyo tosobola mugesa ate ku bayimbi balala kubanga Kalifa abadde yeesimbyewo, is a politician at the same time a musician. Yensonga lwaki nti Kalifa basobola omukuba olukokolo lunene lwe batasobola kuba Kabako, lwe batasobola kuba Shiba, lwe batasobola kuba John Black kubanga John Black atavanga okulaga interests ze mu politics. Yenjawulo lwaki nti nze nnumwa nnyo n'okusinga bo kubanga nze ate na participating n'okuparticipatinga mbadde ngenda kwesimbawo nonzijako chance yange. Kati nonzijako chance yange golowooza nange ngenda kubanga John Black yatagezaako wadde. Things can't be the same. Nalabye epasi ennaku zino yayirawo omusajja omubiri yekka. Nalabye agamba n'ogamba nti lwaki bantu mmwe biki epasi yayirawo Bobi Wine omubiri yekka. Epasi aguyiriddewo kati si bwe kiri olufa abaguyiwawo luli nga twesimbye nawo tuparticipating. Epasi ali mu kosa advantage eyo nti Bakalifa kati tebakyayogera basirise oba nti bava mu People Power kangosa advantage eno to take over. You are not going to take over. I'm telling you Epasi, you're very late. You're very very late. Tosobola kujja ekisooka kyenkunenyako mumwe nyini mwagambye abaana ne bafa.
EPAS bwo baddo yagala okusupportinga Bobi Wine ngo supportinga okwekalakasa lwaki sigu wavudde mu nyumba yo n'ogenda n'okola ki nze nina obulumi kubanga nina omwana wange yennyini abadde ankuuma nze Kalifa yafudde wali ennateete ningo omwana oyo mbadde nga muganda wange olimu ebyo ebintu bigenda kuttisa oli mu kuvuma abasirikale bakutte emmundu olina kacupa kikyo byebintu ebimbe EPAS bali mu kwonoona ensi kati bamaze okutusuula mu bantu mu bizibu kati ate bali mu kyetubadde nga tubagamba nti mugamba abantu bakakkane kati bwe batandise banange baganda baffe there is another way we can do it let us vote them out kati basiruwala kati ali mu kusiruwala kati ali mu kugamba abantu kye yali alina soko bagamba so lwe babadde batukyaya nti aba EPAS batulinako ennugu nti wala baka advantage yakombo Kalifa bamuvume kanyongeremu omuliro bamuvumire ddala balage nti bakyaye ekyo kankikubuulire gwe ne bona nkyaya katonda tagenda kuddira kitone kye nino bamukisa gwanga agukuwe era EPAS ogenda kusigala awo nga bwoli gwe ne bona avumya Kalifa Bobi Wine nakuteekawo mbunno olage mbunno gwewekka kubanga ensi eno giraba tugoberera democracy abayimbi tuli bangi lwaki EPAS gwewekka kitegeeza you are on a wrong side because batusibye okumala emyezi 9 mugamba mulwanirira abantu ffe bayimbi bannamwe tumaze emyezi 9 tetukola Bobi Wine eno yalina n'omusaala gwafuna nakati okitegeera EPAS bayimbi banno kikyo balwaniridde baferista tolowooza ku Kalifa kubanga nze Kalifa already nayitawo okitegeera nsobola okusurvivinga ne bwo basiba music okumala emyaka egyo nsobola okusurvivinga ndi producer mpandiika biki nsobola okuyitirawo mu ngeri yonna endala think about Felista oli mu kwongera ku inciting violence nakute mirimu bagisibe buli omu abeere bubi asobola okutuuka ku moment agambe but bubanga mutuwagaliza EPAS mbanga mutuwagaliza era nga mulwanirira bana Uganda mulwaniridde aba boda nakulabeera ng'oli ne Bobi Wine kubya OTT ki ekibaganye okuvaayo okwekalakasa ku bayimbi okusibwa kwa bayimbi kiki mulina nnogu ku bayimbi kuba mukimanyi nti n'abayimbi banaabata bagenda babbize buli omu agenda ba promotinga music we nga takyalina time wakuddamu ebyo byammwe ne kati mulina ka advantage kano nti music bamusiba buli omu tata music ekitimba kikeera ku macanga tolina kyakuteekayo okujja kuteekayo politics so bayina fear nabo nti nno kabongere ddala onyigiriza music bamusibe basobole okubanga balabibwa bwikiri so EPAS kyenyinza okumugamba nti you are very late okusupportinga okulaga nti osupportinga nnyo kubanga ffe twasupportinga nnyo ne tukola ne byotakola gwe EPAS wani gwe wali ovumye nefe tuvumye abantu bagashuma ne batukubira n'amasimu mwana gwendeka bani okitegeera ne tukola entalo ne tukola abalabe nzinna ba minister abali benali nkolera emirimu kibuuli nazze mbuzi mukolera nga nali nabavaako nga nabakyawa okitegeera abani mpadde emirimu nembe ekijiri kubanga ba people power okitegeera so kati kyenyinza okugamba EPAS mu byonna byokola kyoba osooka okulwanisa mbaweereza kayimba gamba ku bawagizi mutukyaya mulaga ensinga bwe tutabaagaliza ate nga mu mwennyini mwakeera ku maca ne mutandika ebintu byammwe teri yakeera ku maca n'abawa kirowoozo okuyingira politics teri yakeera ku maca kubawa kirowoozo kulwanisa Museveni ffe tetumanyi buzibu bwammwe na Museveni ebizibu byammwe mulina ne Museveni lwaki mbituteekamu muteeka mu mpalana zammwe naye ati ekintu Bobi Wine aba EPAS kyebalwanirira kyammwenna kijja bayamba at the end Bobi Wine waba wangudde ebintu bino industry ekigamba abantu muri ku mwanjo gumuntu omwesibyeko n'akumane kadi mu lwatu tayogedde nakujja kugamba Bobi Wine muganya mweyungako Bobi Wine alwanye entalo n'abeesonyiwa bwese kankusala ekirimi osose kumbuuza wano n'akasala okujja mu NRM wakayitawo ebbanga ki siddene kitegeeza ki na supportinga dda tutuuse mu time y'akalulu nga tulaga takyatwetaaga okitegeera kati things have tebirina kuba normal scratch my back I scratch your back bw'oba tonsupportinga I will not support you ekyo nkibabuulidde nga bafaani bange bannange munjagala nange mbaagala nnyo era mwebale nnyo kumbeererawo ne mbabuulira amazima temugenda kunkaka kyesaagala ate nammwe saagala mbakaka kyemutakola ki music wange mba temwagala wallahi sibalinaako buzibu muwulirize owa Mickey Wine muwulirize owa Nubianiri okitegeera muwulirize owa EPAS owange mumuleke naye temugenda kunkaka kubanga ne mu music nze neerondera byennyimba temwankaka era omulimu gwe munaagunnemesa mbuno just because we shall just switch to other jobs but still we shall not support nekyembale ngamba
waliwo ze bayita national issues nti OTT buli muntu akozesa ki OTT Bobi Wine waba asoose n'agamba tufighting OTT toyinza kugamba nti tusooke tuyiseewo ekyendo anti nange ne ngamba OTT simulinako buzibu OTT bwe yajja kyegambe yamulwanira yes n'ebirala babodaboda babaggala n'abalwanira abakeedi n'abalwanira lwaki time etuse ku y'abayimbi asirise okitegedde bw'abanga alwanirira abayimbi nti abayimbi fe abagenda osooka okukola ki kubanga mweno struggle fe abantu soose n'okufunamu tutya nti fe be yandikulembeza laba abayimbi obasibye kubanga omulimu gw'obuyimbi tegwemployinga muntu atya bw'olwanirira wa boda yagivuga ye yekka atya ninze Kalifa bwonzigula dijja akola emusa akola webbala akola banamawulire bakola ani akola kitegeeza ensi yonna ogisibye gwe muntu omu naye ng'ate okimanyi kati nze Bobi Wine kyemunenyako ki Bobi Wine yasibye industry yammwe oba government oba covid tusooke tujjewo ebigunde byokwekwasa Bobi waliwo covid waliwo Bobi waliwo bintu bingi ebiriwo industry kyekigisibye ekituufu Bobi Wine oba covid industry ekigisibye ekituufu covid yasooka n'agisiba yesitukkiriziganya nakyo ate akyaliwo era nakati akyaliwo nange kyeŋŋamba covid oyo yaliwo ng'ensi yonna nsibe aba boda ne babalwanirira ne babata abakeedi ne mubalwanirira ne bakola ki ne bafuluma lwaki ku bayimbi banno ku mulimu gwo gwennyini tovaayo wadde at least kale n'ogamba kale Museveni n'agaana ne tugamba nti Bobi yatulwanirira nene kigaana nti baleese amateeka na at least n'agoogerako kubanga ogambye national issues amateeka tebagaleeta nga era gabaga national issue nti music yafuuka national issue tokyasobola mulwanisa tekakyalika business katono kati kitegeeza kyo mukulembeze obanga otulwanirira olina okuba ng'abayimbi ba Felista okimanyi Felista balina oluyimba Felista Fresh Kid baani balina oluyimba ono omwana omuto yakatandika okuyimba ani Crystal Panda yalina oluyimba Open the Bars omulangira Suna yayiteekamu abayimbi bonna owa Afrigo ekitabangawo owa Afrigo Nandujja baani tuli ku kintu kimu banange batebbaala kale Bobi Wine bubanga otulwanirira nga naffe tuli bana Uganda era tuli bana Uganda banno lwaki kale tututeerayo just ka post nti bannange batebana abaana kubanga gwe oli mu kugamba mbu oli mu kucunya ba Kalifa kubanga tebakuwagidde but yo antuwulira gojjaga abayimbi tebampagidde think about ba Felista tokulembeza ba Kalifa tokulembeza Bebe Kulu tokulembeza industry we yatuuka Kalifa mwagitema ne mujawula abanene bye basooka okweyabuzaamu oli n'agamba nkutte eno owayero n'agenda ono naye n'agamba nti yalinga asigadde eno mu industry naye n'agamba n'akola ki n'asala ono ye nga yasala dda abanene mmwe basooka okukola ki okutula mu industry kati buli omu Kabaka n'agamba ngwawa Yangmulo n'agamba mpitewa David Utalo naddeeri kati wabawo basigala mu bbanga abatamanyi kigenda mu maaso ni wabawo baliri puzzle bye basooka oba kitegeera kati ekikulu kiri nti Bobi Wine yes ebyo byonna mbikkiriza mbadde nkunyonyola nti bw'ova ewaka gwe kennyini gwe weekola ki weegirira tosobola kukwata ssente n'osasulira Kalifa ng'ate gwe woki kati kitegeeza ki nti buli omu alina waliwo kye bayita test and preferences if my test is NRM and your test is NUP lwaki gwe olaga nti nonze nkoze nsobola okuba mpagidde kyenjagala ng'ate naawe okoze n'owagira kyokola ki kyoyagala ekiba kitegeeza nti oli munafu so kati kyengezako gamba nti yes the differences are there naye ani engineer wa differences zino engineer waazo yo yakulembedde ekintu yalina ovaayo n'agamba nti yes buli omu alina side ye naye bwe kituuka mu business because olina family olina osasula rent nona alina osasula rent siraba nsonga lwaki nkyayo omulimu gubeere nga tokola abaana bo babonebone family ye bonebone just because of an idea. Okay, awembuuliza Bobi Wine gwe basooka okuggala before bino ebyammwe ebya covid abayimbi mwagaana kukolawo omulimu okugamba tukole ki tugambe government tuyite maloboozi tukwate akazindaalo tugambe government Bobi Wine mumute Bobi Wine naye bwatuuka wano ng'ate alina ebimusumbu wasikagana noono n'atabawa budde kikyamu gwe kati nange ne gamba omanyi otya nti oba Bobi Wine buli omu amuwagira
kitegeeza wemba sikuwagidde kitegeeza mpagira oli okitegedde kyetugamba democracy because how ebintu bikyama bitya Bobi Wine is preaching democracy. That is true. But you're denying us the democracy you're talking about. You still ultulaga nti atabayimbi simanyi omusajja agenda nakola ebintu bi Bobi Wine agenda nakola ebintu bi nayingira mu politics nayingira mu parliament ulira bwayingira mu parliament kankumbabuli nobalu kumanyanga abantu ba people power balime empisa embi balina n'ennugu ku bayimbi abalala Bobi Wine Kalifa bolaba ansinga emyaka nga 10 yatandika oyimba obwo yakubira hit ye nali mu P6 Kagoma nali mu P6 awe Kitebi primary school Bobi Wine nakola ebintu byonna nakola embaga nakola zironchi zibato nazimba ebyo n'ebintu nganze sinajja mu industry sinakola ko wadde nakaki ntandise okuyimba nga Bobi Wine ayimba size yo manye no size yo bidibida padidio okitegeera wentandikira okuyimbira mu competition ya Bobi Wine kati tosobola kuongezesa nzo omuntu eyakajja mu industry nga Bobi Wine ayimbidde emyaka ameka 2 nonga Bobi Wine bamuganya okuyimba for just 6 months nze nekalakase nga ndabye Bobi Wine ayina ebintu byakoze nga alina ku musala gwa parliament nange njagala buli muyimbi kale bamugano yimba nga ali mu parliament nga atayimbi okumala 20 years nga alonkinga mweno government jogama amumbi kati tuli mu reality. Okay, today mu reality. Bobi Wine since 2002 paka bamukutte ki 2016 I think 2017 kuva ku 2002 paka ku 2016 nange Kalifa nakayimbira emyaka tolako emyaka je otoleke ejangu olabe kugamba ojja kulabanga bwe tudda mu reality nti bye bino lwaki tusirika titwagala bosa abantu kubagamba kintu kituufu tuleka atambuze ekintu kinga balino kikola ki but bono tuteeka tujja kujjayo amazima amatuufu nti tosobola comparinga Bobi Wine ku Felista ogamembu abayimbi Felista naye Bobi Wine bamukwatanga Bobi Wine afuna milioni ameka 3 nga teriyo muyimbi ayimba kivulu kifuna milioni ameka 3 kati so kitegeeza nti eye bannogu nakuulira bubi ku bayimbi banno oyagala babakwate bo babeere baavu nsensaba abantu naffe batuwe chance singa tubali twenkana ne Bobi Wine bebe kulu muli from movement Chameleone muli from movement kubanga oba tukolera mu time yemu bali ku level yemu n'emyaka bali mu jejimu but tosobola kukwata Kalifa omugezese ne Bobi Wine amaze emyaka 2 nga akola gojje ku mulundi ogusembayo nga alina n'omusaala ogwa parliament gogambe so nange kyensaba mumpe chance mu government ya Museveni nsoke nzimbe beach soke nguzimbe kalina then aumveyo ngambe Museveni mubi nikati sawa zino sisobola kuyimirira abantu ngamba Museveni mubi tebajja kumpuliriza bajja kumpuliriza ngane na beach Museveni mulungi mubi Museveni mulungi si mubi era bwabeera mubi nze njagala ompe ensonga zo nange nkuweza wuliriza bwabeera mubi nti nze Kalifa nange olaba sinti buli omu agamba Kalifa mulungi naye ndi mulungi kwabo be nakolera ebirungi era ndi mubi kwabo be nakolera ebibi wuliriza Museveni mubi asa abantu biki sibwe kiri batugamba asa abantu then nange nengamba example mu family ya Bobi Wine tumaze emyaka 2 nga serebu tujimanyi bulungi nnyo Museveni ya tatawe yakafa recently wano Miki Wine mulamu oba bamutta jalumbulireyo omuntu no twogera ku bubi because we were talking about killings of people nawe ne tudda mugwe igwanda ba muntu wa bulijjo nawe ankutte mu kamera nawe nkubuuzaayo mu family ya mwendagayo bakattayo bameka mpayo ebyo byokutta tewali ayina gundi sibimanyi kati tulekerawo limbe gwanga atilatta abantu kikino kyenkugamba kubanga ze mu family yange kikino kyenkugamba Museveni kikyakoledde industry y'endongo kyetwagala yogera gamba kikyakoledde industry y'endongo Museveni kikyakoledde industry y'endongo indongo feje tutegeera yes kati omanyi bagamba nti no olina okumanya waji ovudde twagala tegeera kankyogere nange buli mulembe guba n'ebyago nze ngamba mu ba president bonna abali babaddewo guno gwe mulembe ogusinzaako abayimbi abangi gwe mulembe ogusinzaako abayimbi okubanga buli omu alina video gwe mulembe ogusinzaako abayimbi nga buli omu asobola okuyimba nga tewaliwo bamukutteko abayimbi kaabe muto gwe mulembe gwokka mu history gwe tukoze mu nsi yonna nti ffe abasinga n'omuyimbi star asinga obuto fresh kid tuddeko emabega Binaayisa yali president
bayimbi bameka bali ba serebu tugende ku Milton Obote bayimbi bameka bali ba serebu nti kuba buli omwana ino okuvaayo nti anze bannange Museveni bwafuse president nze nzimbe nyumba then kambuze jajja wange naye jajja wange president yaliko yali mbiseera byamu wasobola zimbe nyumba waliwo abayimbi bameka baba yimbi industry yatambuleta kati bwe tudda mu mazima nga tuzze mu mazima batutereddewo eddembe okusobola okukola bino ebintu Kalifa okubeera nga nakayimbira just myaka gino gyokanga nina studio nina n'obuyumba bwange obwabapangisa nabubalagako njagala ombuulire nga nakati sawa zino baani basse badduka baani tebazimbayo wadde nakaki so kati bwe tukompeyalinga kubanga olina bwoba okompeyalinga ekirungi n'ekibi walina okubaawo comparisons nti yes twagala Museveni tumukompeyalinga we are comparing Museveni to who? To Trump in America nga America yafuna obwetwaze emyaka 4 mabega tumukompeyalinga ne muganda we Rwanda tumukompeyalinga ne muganda we Rwanda watuuka ke Rwanda abana Uganda abanyarwanda abali wano njagala ombuulireyo bameka abana Uganda abava wano bagende bakolere Rwanda era bameka abanyarwanda abava Rwanda okujja okukolera Uganda kitegeeza ki kitegeeza Rwanda singa ali nnungi nnyo abanyarwanda tebandibadde tebabeera wano tebandikoze wano bwa malaya gende kabalagala abanyarwanda bakola bwa malaya lwaki bali free kubanga ensi yabwe temuli education tebasoma teri munyarwanda asobola kujja nga amanyi spelling alinyali aba mukazi mulungi nnyo bwayogera oluzungu ofa nefe wano kabakana kato Uganda kyetulina kyetusinze ensendala oba kyetubadde tukyasinziza ensendala eddembe ate abayimbi bennyini bebimulugunya Museveni industry yaffe yagivaako tagirabirira tagikola ki industry ate kati olinganda nti industry yamwe eri okay industry anti uliriza ebirala byonna yes basobola bikola bajja bikola but tusoke tulabe basis nti bwoba ozimba ennyumba osooka omusingi oguba tegwanywera tosobola ekisookerwako industry yaffe kuba nti erina abayimbi bakamiliyoni generation nejja ne wajja baziza ziyoni good life ne wajja David Lutalo ne wajja bakenzo yo regime nayo nejja kenzo tonic sibani waze Kalifa gravity bafana saha shiba bani wajira ku level ki nze nzijidde ku ya good life nedda nze nzijidde ku Kalifa bafana saha gravity shiba Irene Ntale shiba oli ku dala ku level eyo tuli ku level eyo okay ye regime yaffe kati gravity Irene Ntale nwaje ali wansi saha nwaje atajja luvanyuma nga tuzze then kati waliwo John Black Fik Fameka ali mu banwaji Fik Fameka Fiki John Black Fiki ajana nwaji awe watyo kati John Black ali mu John Black just the naye we mabegako John Black ali mu ba grenade ali mu grenade ate panda wakati waguno mwaka naye kati tubale nti bwe tudda mu mazima mbutuufu bayimbi betulinawo ssaawa zino almost abayimbi kati tukola ekyenjawulo ekitaaliwo ku Gwobote kitaaliwo ku Gwamini ne kabaka waffe ennyini yafugako mbulirayo abayimbi abaganda nti baabali wali oba bazimbayo ka studio so waliwo ebintu bye tulina okwogera ebyamazima then waliwo n'ebyokulimbirira ebyokusiiga enziro nti nze njagala ojje nku challenge ngambe Museveni mubi otandikire kunzo ngambe Kalifa sawa zino ina bango lina kalina ne kubanga Museveni yakukola kino tolina kalina mpe ensonga eyo nange njagala nti Kalifa tozimbye kalina toli wakabi Kalifa nze kujina emyaka nze omu kubayimbi abasoko nze nafuuka sitanga nina emyaka 2 mwejo abasajja bayibe bavu so kiri wano ku mulembe gwa Museveni wokka banange fresh kid afuse star felista bani bonna bwana buli omwaze akole okitegeera so ba fresh daddy bani so waliwo ebintu ebimu nga byo mbutuufu yetudde ku mulembe gwa BOBI wine gwennyini bayimbi bameka abavaayo nti buli mwaka kubafe guno mulembe gwaffe buli mwaka gufulumya ewaabwe bamala emyaka 10 nga bakodowalide industry tebakkiriza industry kulaba bintu byebweru kulaba two face industry bola bakonya ne industry yaffe nga bali mu kadongo kamuwa temwekwaza creativity ye kuba ebintu bya art bobanga obwongo tebutadde toyita anti uliriza tewali nze sagala nnyo bantu bekwasa Bobi Wine Chameleone tibe basi bakajji ne mugano yitawo ati wo yakweyimirira good life yagezako kuba akajji kabasajja ati
ati ya kugira naye Bobi Wine tagenda Bakamene tagenda kati my Good Life lwacho manchi yatuyigiriza Bakamene nje batatuyigiriza Good Life yagenda mu BET kali yagezaako kukola chengeza kugamba nti na alabako ekiri ebweru but these people concentrated on Uganda nga tosobola na kuwulira nti gundi yagenze Tanzania nakola oluyimba sawa zino gundi Shiba ayina oluyimba n'aba Nigeria biki okay tudde ku Charlie One Chameleon he was number 1 number 6 mu Africa number bichi mu Africa. What went wrong for him to do collabos with those people, the Two Faces? Because ba Two Face bebale inga strategy kati aba Nigeria kwe bali. Yes. Nti bagende ebweru ne bajja ne banoonya ne bajjanga batambula bwana abantu bali ngambya bato kubuzabuza abantu bato concentration iyo nanga namwe benyini banamawulire tebabagamba nti banange eri abantu abatusinga abalala betwinzo okulabirako nti ekituletera kati Shiba wakola video nege nawo gamba mwanange nakola video ya kabi kati Shiba wabatakoze video ya kabi nga ateye muwala akulembedde kitegeza bawala banne bonna agenda basembya inspiring n'omuto bwajja naye nagamba nange ninayimba nachi nadduke Tanzania nakola akatale nekakola ki nikeyongera naye buli gwali mu kintu nze nga Kalifa ali mu kintu nenziba ekintu nensiragaba omwana agenda kujja akikole akuswaza akulabise kituliko nti katubalabisa kubanga tebabikola bali mu kugula zi DSTV omuntu ngo buli star toina DSTV waka ngufuna zi millions and millions kubanga ko bali bayino labira before ebyo biseera dikito yali tena bakola ki kati kitulina okwebaza fabo mulembe guno kitwebaza ne mu 7 oba kitulina omwebaza bintu ne bichukira ku digitera ku mulembe gwe ne tusobola okubanga tusobola oku accessinga ne TV ezebweru ne tulaba ekiri mu nsi yonna kati tutandika okufumba music waffe ensonga lwaki sawa zino tubuliddwa ne system ya music omulungi kubanga tubadde tetuli exposed ku music webwe ne tutamanya katale mwali wadde mu abasajja bano credit bayina etofali dene le bataddeko bagobya abantu wano mu industry ne balizavinga industry eno ne bagibakwasa industry balemeredde bulemerezi kyovola babakyaliwo bakyasibye buloka Bobi Wine ali mu politics naye mu industry erinnya mweri anti kati engeri gye yatusookawo ateka ulirize engeri gye yatusookawo nti bafani bona tubabba kubbo kati okutyo omuntu omulala okufukanga Bobi Wine oba Chameleon oba Bebe Cool balina oteekawo embeera okulemesa ba Kalifa yeye okukyaya nti kuba kati sawa zino Kalifa bwenva mu NUP nengenda mu NRM nenjogera ne mu 7 ku muntu ng'oli awandika profile nti tuddize kati mu profile sebo mbawo nawe enerevatings bali nawe ntuuse ng'omwana wa ghetto akulide mu ghetto nga tugamba bayi mu 7 nengenda mu NUP nongube nkokola ate mu 7 nandabawo nze nganza atambuza career yange alabirira family yange sijja gana sente zilize bampadde mwana wange asule njala paka Bobi Wine lwalifuuka president. That is wrong. Okitegeera kati sawa zino nkolera Kibuule yampise muyimbire ku zi campaign zoma njogera mazima setitira winaremu honorable minister Kibuule wagenze mukolera ko munoonyiza kalulu naye lwaki ulira anti lwaki kuba kati navayo ndifure okolere natonda byeko singa mandi mbega kwekunda batenga ndi mba NUP benkolera au mandi mbega nendi mu bantu banga abanjagala kakati gwe atanjagala oninako buzibu ki lwaki mu NUP yabayimbi nekulabite namulabe ali obawa namulabe wambidde katumaze emyezi 9 tetukola tudde mazima tumaze emyezi 9 tetukola bafani wanga ali eyanda batatu wa NUP maze emyezi 9 sikola bankubidde simu nti mwana gwe nyimba zo zoyimbe n'abantu bemukono bazaagala onale bayagala omukolereko munoonyeza akachi akalulu nensaba sente zenjagala nazimpa mumbulire kino question yamwe nzigane landlord amanja wabana tebasoma family eri bubi business yaggwawo bannange mubere ba mazima nzigane olwokuba nti no politics mbulo kuba mugenda kunchawa okitegeera kubanga era ne mbadde munjagala tewaliwo receiving nga yewadde ka mobile money. Okay Kalifa nze ngamba nti abayimbi lwaki temwali nduto kubanga muwagiwa abantu aba party zonna nogandi bana is politics simutegeera kambeere nduto owenare mwaleta akadiru nkakube owanupu wabaina ka business nkakole
naye mwekubira side anti katulaba kyenjagala tukkirize nti kati sawa zino industry efuga almost neggwanga ne politics nti nno ekyo tekikyasoboka kubanga era omuyimbi bw'ovaayo n'ogamba ndi nnyo tera bagenda kugamba oli wa NRM okitegeera ate n'ekirala tekirina buzibu tekiriimu stan kino kankibuulira abantu tekiriimu stan kuwagira gw'oyagala tekiriimu stan kuwagira DP tekiriimu stan kuwagira NRM wabula kirimu stan eri kwabo aba NUP abatagala kukulaba eri kiba kibaluma nga bagala obeere ki kati kye balina okukola kambawe advise ng'oli bwakwata ani Museveni mwakwata kale n'ababbamu abantu nabo basobola okukikola ne bamubbamu abaki the problem is they don't want to invest tebagala kuteeka mu bantu sente Kalifa ekirala kyenjagala public erina perception nti omuntu yenna asaze nadda mu yero yagwa oba agudde ekintu kino bati sibangambe kituluma otugamba nti bwensala n'enzira eno mbangudde kiri kitya artist baagwa abali mu yero baagwa tebagwa oba perception ekyo just bunafu nakutiisibwatiisibwa okuva eri mu people power njagala ombuulireyo NRM diro yavaayo n'agamba Kalifa sikwagala ombulire wa DP lo ya postinga ombulire wa UPC lo ya postinga ng'oggyeko wa people ki power so kati abantu okusirika si basiru okitegeera nti nze mu bulamu bwange kambabuulire mama wange bwe yali yankuza yaŋŋamba ekintu kimu mwana wange toyinza kusanyusa buli omu ate tolowooza nti buli omu ajja kukwagala kubanga kyoli bangi abakyegomba kati tosuubira nti ensi eno yonna ejja kubeera ku saidiyo era kino nkigamba ne Bobi Wine kigamba n'aba people power mu muno bulamu bw'ensi tolowooza nti buli muntu agenda beera ku saidiyo kubanga era ne bw'onooleeta gavumenti yo nkubuulira opposition weetuli bwekiri teri gavumenti etabamu nti Bobi Wine bwafuuka presidenti nze sigenda bbanga Eddy Kenzo mu nziruke ngende no nze ngenda kusigalawo nga nze wa opposition Kenzo yadduka agenda okulu anti yagamba presidenti bwafuuka Bobi Wine afuuka presidenti yadduka nze sigenda kudduka oba Bobi onzitirawo onzite naye ng'era nja bbawo opposition okay Kalifa kyenjagala okgendako nti politics ono wetugwerako industry agireka atya kubanga alaka yatankudde industry politics kyenyinza okugamba after covid ne politics industry egenda kuba tochi mu industry kati tochi yo industry yegenda beweddewo bagenda gimalawo bagenda lwanisa buli muntu kubanga ngawe gavumenti omunafu bwotamuwagira akuteekako embeera temumpagidde kati imagine nga bamukubya akalulu era bajja kututeekako ffe empalana nti fe abamulemeseza okulya kaki naye nga kyenyinza okugamba abantu nti ne bwonaavuma omuyimbi katonda tagenda kuddira kitone kya muyimbi akikuwe era ne bwonaavuma omuyimbi tekigenda kujjako Museveni ekijjako Museveni mukimanyi bino mwekwasa byekwasa kubanga mukimanyi nti lwaki bavuma nnyo bayimbi nga bwe gambye nti wa boda boda oyennyini asinga okwekalakasa kuŋŋambe muntu wa bulijjo njala ombuulireyo sinaari yemu yokka nga bw'atuuka ku stage asooka kubuuza muntu oli wa NUP gwoba oli wa NRM tewali bo mirimu egyo bagikola so kiri eri Bobi Wine era kuswala kwa maanyi eri Bobi Wine okusirika tujja bonaabona industry ojja gimalawo naye time will tell ojja tumalawo ojja twonoona naye tusobola kulwanisa music kino kansooke nkikubuulire you cannot fight music wabula music yajja kufightinga kubanga music alwanisiza ebintu bingi nnyo n'abiteeka wansi nti ekyo kyoleese okukyaya banno we shall fight against it woboga guweesalirawo n'owagira kyoyagala lwaki ffe oyagala otukaka lwaki bafaani bo tosobola bagambako ensonga lwaki naweereza akayimba kano nga nakakoze direct kagende eri abakulembeze nga mwe muli Bobi Wine Kyagulanyi mulimu Museveni mulimu Amuriati mulimu Katumba mulimu Nanse mulimu Mugisha Muntu mulimu Tumukunde ngamba gamba nti nno mugamba abawagizi bammwe bakakanye obusungu n'obukambwe naffe tulina ebizibu muyinza okugamba nti mulimu struggle naye ate ffe tulimu hustle mulimu struggle mwe kuyamba ggwanga ffe tulimu hustle kuyamba family zaffe kubanga abaana tebasoma tuli bubi embeera mbi so buli omu ali bubi ate kitegeeza nti buli ali obubi aveeyo ateme kyosobola okukola nange nsobola okukikola ejjambiya gyoyagala okuntema nange nsobola ogijjayo
okuvuma kosobola ovuma bwonvuma nange nja vuma sagala tutuke anti okujjako nze wuliriza nange nina bafaani bange wulira nange ndi mufaani wange ndumira nange bafaani bange akwata akinga naye mwatakinge kubanga kyekyo Bobi Wine kyokola kikyoyagala nti nange ngamba bafaani bange wekuba nkukuba mayinja nange era mulabe motoka zaabwe namwe muzikuba amaki kubanga naffe tulina anti kati then message yange wejjira neŋŋamba nti kati okujjawo ebyo byonna kwe kuweereza oluyima nti buli omu agambe ku bawagizi be kubanga bw'onoosirika obusirisi nange nja kugamba abange nange siina ngeri gye nja kikkiriza nti si gwe wagambye abantu abo bakole ebyo bye bakola kati ng'omukulembeze ng'oyagala tukulembera sooka swallow your pride okitegeera omanye nti nno yes wadde sigenda kukulembera nsinga buli omu anjagala mulina obama aba opposition kakati buli omu waddembe nti ebyobufuzi era nga we yayimba tebitwawula tugende tukuba obululu naye bwe tutuka mu bizinesi z'abantu abalala abantu tubaleke kubanga ezo bizinesi kwe balya kwe badipendingira katono na bizinesi ya muntu ng'omuyimbi olw'okuba nti nno gwosobola omwatakinga mu music naye nga ate tasobola kwatakinga ku bodaboda yo. Tumalirize ne MTV Awards. Wazirabye? Nazirabye. Kulido complaininga kati ate ebintu byensuubidde nti bizze mwenyumirizeemu video muzirongoose baba nominating naye ate obikuba bukubi. MTV Awards wazirabye? Ekulu yabaddeyo bashiba. Nze nazimanya dda no by the way. Fa babeere ebintu nabimanya dda. Ebintu emakalosi yabiŋŋamba ndoze emyezi nga mukaaga emabega. Byabadde mu kutematema mu kyenyezo ogamba MTV Awards yes nandibadde nkisanyukira nekize mu time embi tudde mazima mayinza amazima gaba mazima time nfu eti abayimbi bamanze emyezi mwenda tebakola kati video kizi bagenda okuteekayo okukompitinga mu katalaako tebasobola sente kitebalina sente cause kyonna ogenda mu competition unawaba mukubi wa bikonda ino banga traininga yeteekamu nanywa amazi naalya bikinaalya bulungi nekati ffe otutwala mu bikonde otutwala ku finals kyokka tetwetegese tetukola ensi nakati ekyali nsibe kati abe mu TV nze kyenyizo bagamba batuyambe bagambe government yetute then awo tusoka them business etuwemu ne time tusobole okubeera nga tuli ready competing cause ensi yo nayo nebadde lockdown niyo Nigeria badde mu lockdown naye wakaba mulina Nigeria yafuna obwetwaze mu 1963 ate yo teyaddamu kufuna civil war Fwano Uganda twafuna civil war after independence for 20 years. Tuzemo okuterera mu 1986. So kati Nigeria yo eryedembe lyebadde erina okumala ebbanga ligisobozesa. Kyovala ina generations z'abayimbi. Okimanyi nti ne Nigeria wano tutandikidde ku Bobi Wine ewaabwe wali ogumuyimbi gwe bayita Fela Kuti. Yabisanya ku Obasanjo. Okitegeera. So kitegeeza nti ewaabwe ki industry yaabwe ekuze nnyo. Baina ne investment ne sente nyinyi nyo zibazikoze eki ekitali wano nti fe yaffe wano mukukula kwayo atogisibye emyezi mwenda tubadde tetuta music kubanga tukimanyi nti nno teri mirimu kati sawa zino bwoleta competition ngate competition ezo za music ubanga yekubira side ubanga yagala bebe kulu yekagitwale ubanga yagala okitegeera sonze ngamba yes award tuzeetaaga but wrong timing kubanga zawadi nze nazitegeera ku 6 months back kitegeeza zali zichima corona bwajja we adjusted emirimu gyaffe ne tugireka shows zaffe ne tuzisazaamu kutavulinga ne tukusazaamu n'aba bamama awards basobola ossazaamu ekintu ne bakyongerayo time ne batuwa time ne tusooka tu building ne kati saawa zino njogera ng'omuyimbi tulina ennaku yaffe ekisooka waliwo division mu industry kati MTV simanyanga mama bichi nga tebana bakola ku ebyo basooke bakole okulwanisa division mu bayimbi mu industry cause the fans are not ready. Sawa zino nebo nominating Kalifa nga bagenda muvuma ku kitimba because tewaliwo harmonization between the Kalifas and the local people. So kati MTV kyalina okusookerwa kalina okusooka okumanya nti ngenze bulyambwa nina kulyambwa kyekiri e Uganda waliwo political situation esawa zino ate muyimbi ya kirimu kati we mandese za award ezo nina okubeera considering ku ekiri ddala ku ground ekiri ku ground nti sawa zino abantu balina obusungu ku bayimbi abamu ate nga bonna abayimbi balina okubeera mu competition ezo kitegeeza tikibeera fair abayimbi tebali fit zibeeramu
bali fit ozibera mu tebali right now abana Uganda abayimbi tebali fit era njagala buli oyogerera fenna gutamba kugambe ndize siri ready nabo tebali ready era bonna Shiba ne bebe kulu kenyini bebe kulu ali ready tali ready just in touch kulu videos zirina video chi music chi omusajja nga ne chimba chiyalese waneno bakikubye enkokola wali mugundi ye okitegeera bakyamukuba obucupa bakabako tebali ready tebadange kyekyegambe nti waliwo ekintu nti yes babadde bakikoze yes kirungi but it is a wrong timing. I appreciate nitulaba nti nno kiswaza nnyo okulaba nga Shiba mu kiriko mweka awo mubutuufu abantu banavayo ne bakuvuma ng'atogamba wali mpulidde batagamba ebyo ebintu byabwe era babireese era byabwe bajaze watuveewo tugende kitegeera kati mbutuufu tulina abayimbi ekisooka award ezo nze nenyako ebintu bisooka bye z'abayimbi bana Uganda Mama Awards bana Uganda notagamba ko wadde na muyimi it was a surprise tubiraba ku TV notagamba ku bayimbi basensitizing nti abana nkati wakakano kale mwenna mu posting temwabitegera who informed us and who is the spokesperson of that project nti to contact nze naga Kalifa please post for me this who njagala ombulire nti yanze nzinga Kalifa nina record label wano ndi stakeholder mu industry nkoze ku bayimbi ba fresh daddy yes naye tebakoleka okitegeera kakati nganza omuntu alina abayimbi alina ne studio mfulumya music tompaddeyo ka invitation wadde do you expect me ngambe numbers zange nti ebyo bintu bituyamba already ekyo kyokka kiba kindaze nti tonneetaaga so singa ndi part of the thing nti Kalifa banange tubawereza ka artwork ako fenna banaye bikino kintu kituyamba nga industry mwenna mu posting nero ojja kusanga Bobi Wine manya bebe kule ya postinze Shiba n'abamu a few be bali mu industry abayimbi olinga ngantegeeza nti abayimbi babadde tebabimanyi nange mbutufuna birabira tibabimanyi in fact kinana mwe banna mawulire mwe mwina n'okusooka okumanya information ye tebimanyikiddwa kitegeeza that is wrong project. That is a wrong project, wrong timing, wrong everything. Era ali alibai tukwagala nnyo. Zani ani azirimu. Ali alibai tukwagala nnyo ne ali alibai okotogedde loko person. Oli nebitibwa bingi nnyo. Industry wandibadde promoting Uganda n'ogiteeka waggulu. Ne omuntu simanyi obania yakugamba wesonyiwa abaana ba loko abayimbi tebategedde ku project tebategedde nenga naye no gitugamba ali alibaya agirimu yalina okutugamba nitasobola kutugamba kuba tugambe nti naye alina ennugu ku bageto youth kubanga ebintu ebyo simanyi lwaki we bijje eno bikomeeyo mwabo yete atenga bo bali abayi mu TV bagala kusikiriza abantu bano ba loko bano fe okitegeera kati somehow tugenda tugamba baali alibai tubamanyi tubalaba tubawe ekitiibwa kyamaanyi nnyo ebintu byo ebituuka ne mukuba abayimbi enkokola why noleeta omuyimbi webweru azze wano naye yennyini Uganda ajagala abayimbi abaagala n'omukweka tumulaba by surprise tomulese bayimbi kuyimbako naye so a chance olaba omuyimbi bamutwale Nigeria maama oyina omuteekako omuyimbi we Nigeria nti Wizkid yatambula naye amuintroducinga ku stage yakola ki kugamba abantu bafiiringe nti olaba Wizkid abo fe tubatya mbuno bali international ewaabo Wizkid alinga Kalifa local man local yava mu ghetto kati fe wano kyekiriwo kyandikoleddwa nanyini project yono kyandikoleddwa ekituufu kuba abayimbi mulinga abemulugunya babitegedde baliri ekisookerwako baganda bange bonna advertisement promotion y'ekintu yabadde nfu nti okutuuka okulunkinga awo oba olina okuteekanga buli omu akimanyi buli muyimbi ya postinze ate ate kati wekibeerera kyegambye just a call hello gyebaleko Kalifa tukuweereza ka artwork awo MTV biki tukuwadde ne invitation ojja kubaawo biki okitegeera ne omuntu agenda n'ategeka ne za award nga takuwadde na invitation n'otagenda award n'azibeeramu yekka kyekigenda otuukawo era bye bigenda otuukawo nti ffe ba local people tulina entondo
Ffe abantu ba wansi tulina entondo kasito tukulaba nti otukubye enkokola nga tukudduka ne oba otegese ebintu ebinyirira bitya kyobola omwana wa ghetto nti abaana ba ghetto baba n'entondo nti ne omutwala mu nyumba ey'akabi selfie agiye kubisa mu kinaabiro nakugamba ennyumba ogiraba yali yakabi ngeri muzisikuriri nenga agiye kubisiza mu kinaabiro okitegeera so kati ye muntu wa bulijjo ye local people era local people oyagala mulage ekintu nti kiche akirimu temukirimu titukirimu badagala sibetereze nawulidde dagala siyabadoba MC balina okwetereza Douglas yeka mubuuze kale abeera okwo ku TV wiki eri yakyogerako oba wiki eri yakyogerako oba eri yakyogerako oba eri yakyogerako naye agenda tandika okyogerako leero so nti waliwo kye bayita nti oyinza okukuuma ekintu osirike oli obuyinja gwe bagambe mbu gwakirimu naye ng'ate muli munda abantu bakukyaba bagamba mwana opportunities zetubadde tulina okufuna gwazeeteekamu buli kimu gwakyeteekamu isimayada ngamba nti bebekulu yazireese ate bampulira mu Uganda Tourism Board yezireese nzobiraba kati byebyo baleeta Kanye West era najja wano era ne bamukugira so Kanye West singa alina oluyimba n'omuna Uganda kati ng'ali mu kutupromotinga kirabire nga olaba bana baani Ghetto Kid we bagenda French Montana n'abako kyakolawo omu yamusigaza ukitegeera so nange kyenjagala ekyo nti otuleetedde omuntu bwe tutya n'agenda bwati najja natwalako ssente bantu n'azikuŋŋanyamu n'azitwala n'agenda ate n'anatulekanga bwe tuli talinayo wadde na mwana kale ali bayi naye alina abayimbi niye aleese abayimbi bangi nnyo bayimbi be bameka nti baba n'abawadde zikola bezakabi tewali kiri kuba obuzibu buli kuba promoter obuzibu buli kumwe abatamanyi kuyimba Fabayimbi already bayita kankubolera ku level ya Wizkid tewali gwenyeza wakola ekyo tekiriko kubanga ye Wizkid music taliko format gugenda lawo mwana yakuba ekimba kibayita I'm the God lulimbo lusingo olwakabi okitegeera nga ne bya rapping atebi naye ekibayita entertainment gwe kasito entertaining abantu so problem eri mba stakeholders aba bali mu ebyo ebintu ba promoter bakotogedde nnyo abayimbi kubanga tebaagala kuwa bayimbi ssente amanyi bagenamu obukadde 5 Kalifa anawulira nti project ya MTV base sobola kuyimba wali kunza ategera business sobola kuyimba ku MTV kintu kyavudde bweru bakitaddemu ssente billions ngendo okulaba budget ya kyombo simanyi kiremu billions 5 ate nze nziginyimbire bwerere kati nganze Kalifa ngenda kugamba munnange mba neetaga million nga 4 oba 5 kijja mulumo zimpa nga ina akawumbi tasobola kampa tasobola zimpa era ajja kuyita babiniganta babayimbira obwerere ba epasa abagala kamera bajje bakikube nsonga lwaki fa bayimbira business tetubeera mu ebyo bivulu mbondabe mu byebyo bivulu gundi Kalifa yayimbe musangayo bani ba epasa ngiroja kusangayo abayimbi b'ebivulu by'obwerere ebya kamera baliwa soko bamenye epasi era bali abayimbi bali balatinamu bebatyo bali babayimbi bambi naye nga bayimbi muyige mube bakambwe nganze ku ssente we mutayige kuba bakambwe ku ssente bagenda bakozesa gwe soko mbulire luli wayimba ku papo pate tebakuwadde ne guno mwako ogiyimbyeko tebakuwadde ne guno tebakuwadde ogenze ne kundala simanya agundi yakoze simanya bikituku kino kivulu kya TV nakyo kiyimbidde bwerere ogenze ku kya radio yimbidde bwerere kiyimbi radio bakunganyiza obukadde 10 ukitegeera nti bibya nnemesanzo okuyimba bivulu nga olaba enkuuka biki kubanga bidex tasobola kumpa sente zenjagala ate nga zivaayo nyimiridde mu bantu oyisa abantu okuyingira mutwalo ofunye abantu almost ng'emitwalo egyo ofunye obukadde 2 nga lwaki tompaako miliyoni 3 tayagala era ajja kuzayagala kuyimbisa bali bayimbi babwerere kulimbalimba ggwanga fekibola tetubaamu ebivulu twabigoba kubanga sobola kujja kumala buddawo nga bankubira eri amasimu 31 naye ba promoter newera sente zange mbwate nzije nyimbe ekivulu ky'obwerere ba promoter balina obuzibu betaaga okwetereza ba promoter betereze batukubye nnyo enkokola naye nga ne muzeeyi ate industry muzeeyi ye kyenyinza omugamba muzeeyi kyali wange muzeeyi nkimanyi fiya gy'oyina
oba oyinza olowooza buli muyimbi ali ku side ya Bobi Wine. Abayimbi abamu tebali mu politics. Era ne bwoba osibye nti oba osibye oba Bobi Wine yakola dda. Era ne bwoba osibye nti oba Kalifa abagenda kuvuma oba biki Kalifa si industry. Eri abaana abato, eriyo ba bouncer, baani sinti buli muyimbi ali mu politics. Wekiba nti nno mwata mwe ne mukola enkuŋŋaanya zammwe muzikola ne muwa abantu ebyo bibiri naffe mutukkirize at least tuperformingire nga abantu bibiri bajabata mutandike kuyimba people power ku binyundi abireka bye bimutiso then kakati awo akwata oyo abaana abayimbi so kati nzi kyensaba Presidenti munnange kiri unfair okubeera nga mukola campaign zammwe nga ffe tetukola ate nga campaign zikuŋŋaanya n'abantu abasinga ekivvulu bonna ndabye ekyamuliyati ndabye ekyamuzeeyi ndabye ebyani byonna mbibeerako so kyensaba ffe mutute oba tufa tuffe kale kubanga era already tuli mu kufa kubanga already tufa waliwo baganda bange waliwo abantu baffe bafudde nga tetulina sente zibatwala mu malwaliro era ekyo ekimu era tuli mu kufa so kyembadde nsaba nti tubijje mu politics okitegeera era n'abantu abo balaba bajja kutereera ate bw'onootuta buli muntu agenda beera busy teri agenda kuddamu ku posting ebyo kubanga buli muyimbi ssaawa zino talina luyimba kati agenda bbaali ku kintu kimu ku promotinga luyimba lwe era kano nga kuwanga kakodi oba oyagala olwanisa musajja tabayimbi kuba kati ssaawa zino okutta abayimbi tebalina kya postinga omusajja oba omuwadde amatu omuwadde ne platform yabwereere teri amucompetinga but our music could compete those things antu bajja fuuka busy tugenda beera busy nga tekyali alina ku budde bwebyo noonya sente nteka music wange kuwene noonya collab ya Harmonize okitegeera our trick is to show the Bobi Wines that nti mwe mututwalamu ate fesi kyetwegomba kubanga ba Harmonize twegomba kubanga ba Diamond. I don't see myself becoming Diamond nga joining the politics. So it's better kibeere fair but tutefenna tukole ebintu bibeere nnumu. Okay. Tuyanze gebo tubadde ne Kalifa aganaga ate ensonga mwebale nnyo mwebalire ddala.